Kabaka Mwanga mumumanyi muwoza Kabaka Mwanga mumumanyi mwe era ate omwana oyo gwe bali mu kuwuba ubateva mutuku benengere omwana oyo nafunye obubaka nina ne mukwano gwange twadde kyewunyisa nti omubaka nabufunye nene mukwano gwange Solomon Kawesa owa NTV twabaddeko ku program emu nga tukubaganya ensonga ku mwana omwana oyo nze nafunye obubaka naye ate ne mukulu Solomon Kawesa yabufunye omwana oyo waliwo ekizibu kye mugenda okumuleetera mu aba social media mwana muto talina kyamanyi obwakabaka bwa Buganda bulina amaanyi gaabo bulina empewo ze tuyita lukenge oba enkenge zino zikenga era zikengeera erinnya lye mumutuuma zito nnyo erinnya lye omwana oyo erinnya mutemumanyi mumuwazawaza Mwanga Kabaka Mwanga temumanyi kizibu kye mugenda kumuleetera Ssengule nabamwagala yagambyeko nti oba Kabaka Mwanga yalabye nga tumwerabidde nnyo n'asala wabbulukukire mwana n'azukuse eri tasobola kubbulukukira mu mwana oyo n'omulundi n'ogumu lwaki tasobola kubbulukukira mu mwana oyo simulangira kakati Ntege Nalusiri Buganda yali wafumbe Ntege Nalusiri Buganda yalamula abantu mu nsi eyali eyitibwa Muwawa nga tenafuka Buganda ndowooza kati awo mutegeddewo nga tenafuka Buganda yeyitibwa etya Muwawa kale ekyagireetera erinnya eryo okuba nti eyitibwa Muwawa ebintu byali tebiri mu order buli kimu kyali bwakyo ow'effumba ayagala afuge ow'olugavu ayagala afuge ow'endiga ayagala afuge ow'enkerebwa ayagala afuge naye kabaka oyo gwe njogeddeko ow'asatu mu abasatu Ntege Nalusiri Buganda oyo yali afuga bulungi abantu teyabafuga bula yabalamula omanyi waliwo enjalo wakati w'okufuga n'okulamula bannaffe bano abatufuga ensangi zino mmwe muli bafuzi era tetuyinza kubayita bakulembeze nze ate sijja kuganya abantu boonoona kitiibwa kya buwangwa kyaffe n'ennono oba ekitiibwa ekya Buganda eno n'obuwangwa bwayo kwegamba bagende nga kwegamba muli bagenda basojjolima ng'ensegerwa dde lw'ekiika ntayi nga wendi nga nina ekituufu kye nsobola okulaga abantu ngenda kulaga ekitiibwa kya Buganda nkulaga nti olulimi lwe bakozesa nalwo si lutuufu okugeza kati gwe muyita tica wammwe gwe sijja kuteekamu kubanga gw'owulira biwulire naye kyekwagalako gw'oli munnamawulire atuuka n'owulire enjuyi zombi ate n'obalaga ekituufu kati olwaleero ngenda balaga ekituufu oyo tica wammwe emirundi mingi mbadde nga muwulira mwabatulaba agamba Musaabasajja mulwadde Kabaka talwala eyo y'ensobi esooka tetukikozesa owulikika otya ng'ogamba nti Ssaabasajja yalwadde oba gwayogerako Kabaka wabwabwe mulala weeyo Munyarwanda tetumanyi naye owaffe talwala n'owulira n'omukopi nakunkunye edda musajja wattu nga ali awo enseebeezi nkaladde okalala ngaani Kabaka yekka akalala okalala nga kiggula luggi mwana twala eri ebiggula luggi Export TV to the world. Abakadde baffe abalungi tubalamusizzaako nnyo mwebala emirimu emirungi gye mutuusaako engalo. Oli ku Export TV online platform tuli ku buli kibanja ekya internet. Genda ku Google tekamu byonna by'oyagala ojja kuba otufuna ku Facebook, Twitter wonna Export TV weeri. Ku WhatsApp enamba yaffe abagitero gibuuza eri awo wansi etero tambula osobola otwinbox nga ate ne ku TikTok account yaffe namba yaffe twagipiningako so osobola ogendako n'ofuna ennamba ng'olina kyoyagala otugamba olina kibuuzo oba kikulemye obuuza mu comment section osobola kitusindikira live ffe ne tukiba nga tukituusa ku oyo gw'oba oyagadde kimutuuke. Kamanya omwana soda nkola ne muganda wange Abbe baba alugave Mukiibi muzukulu wa Ndugwa yennyini ekatende mu mawokota gwokola naye ku kamera yewe gwe twali naye luli basajja bonna balugave nina kinneewuunyiza omukulu oli erinnya ndijjukidde kuba nagera olugero ne yeewuunya Semakula gaamuga tegalengezebwa gatembeetebwa butembeetebwa era aboolugave bonna gye baali abalaba akatambyako ne gye buli eno bakyewuunya olugero olwo n'oyo yennyini Mukiibi Abbe yanyumirwa nnyo naye yali tamanyi bwe liggwayo kati yamanya erinnya Mukiibi gye lyava soko kamwe nga tunabagenda gazina nako yanjula soko kamusizewo chap kati Mukiibi kiva mu kikolwa okukiiba kiba kitegeeza ki okukiiba kwe kwebalama ng'otambula weebalama katugeze kali kangeze ku nnyanja ennyanja muntu ajja kwanguyirwa okutegeera ennyanja eyo gy'olaba tebeera ntereevu kati woba ogitambulako ogenda oti ludda ogenda okiiba tukuyita kiiba ku mabbali gaayo kati mu Buganda waliwo empisa ey'okudduka obuko
omukadde azaala omukazi bw'atuukako waba azzeeno naddala ewa musajja yawasa muwala we naye tatuuka mu lujja ayita bali wa lujja nga akiiba oluganda luwooma bamugamba tatuuka yiteeyo ng'okiibiriza abalugave bo ne bagamba linnya mwe bajja erinnya kubanga jjajjaabwe baamulabako ng'akiiba ye mukiibi Sebuko mukiibi Sebuko ye yali atambula mu ngeri eyo nga bamulaba akiiba atambula akiibiriza ku lubalama kale ne bamutuuma mukiibi. Basebo ne bannyabo tugenda kuguka bingi era tujja manya bingi mu programu eno y'olulimi Oluganda ne mukadde waffe Sava Musisi Bossa Geoffrey Ssengule 2022 ow'olulasange ye munnabusira amanya alina mangi era ng'ogedde wabula ky'ogenda okukola ogenda kumbuuliza kuba kwegesa amaaso nga neeyanzizza mutaayi wange mu butuufu olwaleero ofaananyeeko luguma akuddiza ekiwumi oba kale ekigaaga ekiyiseeko mu luli lwe bagamba munnange olugoba oba ekibya ekya nalugoba kale nno nange sijja kubandaza kubanga kabandazi taganya nzige kusula gwe bakusula ku ndasanyi nti owange giweerera ebigambo otandikirawo era omwana soda onsomezange yandera siira kyakugamba ku luno andi akusuna akusiisiitira ti mwana wange sirika era onzise kabiri nga manda ssebo kuva mu muliro kudda mu muliro buli bwenzijja wano ku Export TV nemala ekifo era neekukubya ngezza neddekere enju kubanga mba ndi waka nze Musisi Bossa Geoffrey nabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazitali andi Sava omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwalo kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu olw'okuba nti kekeeyu ku mitanda gy'embugo kwasinziira n'akuba ekwenyu ate nga ye munnange omutaka oli ow'embalwa asinziira mu kakongoliro n'alyoka empekeza Naluwangu atandika okuzisenkenya ate nga munnange nazo ziri ze bayita ensolima ziba ziseeseeba bwe zibeera mu mutwalo zeekola ekigenyi kale sigenda kwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi neeyanjudde ate abasinga nduza mutegeera ddala kale Ssengule 2022 nange enyanyiza okufaananako tugende ffenna bwayanyiza muno munnange mulwengala asiira nzize ebigambo biwulidde naye nga tetunaba kwogera ku kyatwese olunaku lwaleero mu ngalo zange nkutta akatabo bakayita effumbekero ly'ebisoko ate no munnange sina katabo butabo kitabo omanye musomesa yansomesa Oluganda taata yaŋŋamba nti newe Kabaka katono bwe kati mu mateeka ag'okuwandika tebakkiriza kukayita katabo kiba kitabo ffe tukola ensobi ne tukiyita akatabo kubanga ti gwomanyi kino okimanyi bulungi kino wogeraageranyaako era olabanga kino mu butuufu lino ttabo oyinza okulowooza kino kyekisaanidde okuyitibwa ekitabo kyokka naye olw'okuba nti nno akantu kayinza okuba nga akatono bwe kati naye ng'amagezi agateekeddwamu nga meekusifu nnyo kyekikagulumizisa ne tukagulumiza nnyo ne tukiyita ekitabo era buli wookwata ku kintu kyonna nga kirimu amagezi agakusikiddwamu ogavugami nti yawandiise n'ekitabo ekirala mufuutifuuti nga tetunnagenda wala omuntu osobola omusuniraku katini ebiri muno n'akeetaaze n'omunnyonnyola akafuna nti butereevu omuntu yenna alaba Export TV mukwano gwange ekitabo kino kirimu ebisoko kino kirimu ebisoko kitabo kino kijjudde ebisoko by'olulimi Oluganda olwaleero omwana soda bwanteeka ku programu wano ne tubaweereza bwangamba okweyanjula nze ntandika na mboozi zange ziri ez'ebisoko kakati mbeera mbalese ekuzimu ate kyesandyagadde njagala tutambulirewo mbagamba nti mukoddo mitambula nga n'embiro muzenkanya era eziva okumuuza embiro ng'era muzenkanya njagala abantu abo abasa abasajja abatulaba ku Export TV twogere bye twogera wano nga nabo babitegira mangu sikumala kwebuuza nti ate bakukubira esimu bakutaataaganye muganda wange omwana soda ti wange omusajja w'oyo wano yabadde ategeeza saagala musumbu w'omwana soda omwana soda ono akoowanya atuweereza twagala mubere nga ebitabo bino mubirina jjukira omwana soda yabategeezako tugenda kubeeranga ne programu wano ebasomesa olulimi Oluganda naye si buli kimu tujja kukinnyonnyola kati ebisoko biri mu kitabo kino kiyitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 era kyakafuluma twakakijjako engalo Export TV esoose okukibalaga meka kyetaaze kyebiri kitundu egyataba ebiri kitundu
ejataba ebiri kitundu jokka nga tumaliriza bajja kufuna ennamba y'essimu nja kubawa olukomo bakyefunireko kino ekyolulasanga ekyo ne bwe sikyogereko bakiraba kati bakadde baffe katutandike twogereko ne tunaayogerako kitonotono kasa obudde kyano weeri tujja kudda nga tulambulule tuli mu bwakabaka bwa Buganda tetufuddeeyo tulabirawa naye olwaleero ffe tuli mu bwakabaka bwa Buganda bwennyini atwala obwakabaka abakabaka yo Buganda omanyi gye yava lwaki eyitibwa Buganda lwaki eyitibwa Buganda tuli mu Buganda naye lwaki eyitibwa Buganda era lwaki abagirimu bayitibwa Abaganda nawulyako bagamba nti oba Obuganda abo nga bagamba Obuganda baali basemberedde naye si kyekituufu kirina kubeera kiti kati wana amazima balina okugajja ku Expo TV lambulula nga tunabagenda tujjukire nti waliwo oluse olwakulembera olwasookera ddala nga luno lwe tulimu olwakintu terunnabaawo lwe luyitibwa oluse lwa Ttonda lwalimu kabaka eyalamula ensi eno n'emirembe yali wa 34 ye yali Ntege Nalusiri Buganda kakati Ntege Nalusiri Buganda yali wafumbe Ntege Nalusiri Buganda yalamula abantu mu nsi eyali eyitibwa Muwawa nga tenafuka Buganda ndowooza kati awo mutegeddewo nga tenafuka Buganda yeyitibwa etya Muwawa kale ekyagireetera erinnya eryo okuba nti eyitibwa Muwawa ebintu byali tebiri mu order buli kimu kyali bwakyo owefumba ayagala afuge owolugavu ayagala afuge owendiga ayagala afuge owenkerebwa ayagala afuge kati embeera eyo nga buli kimu kiri Muwawa nga bw'onoogamba mataka ninga empale z'aba 7 impanvu si mpanvu ennyimpi si nnyimpi kati ne bagiyita Muwawa naye kabaka oyo gwe njogeddeko owa 33 Ntege Nalusiri Buganda oyo yali afuga bulungi abantu teyabafuga bulala balamula omanyi waliwo enjala wakati w'okufuga n'okulamula bannaffe bano abatufuga ensangi zino mmwe muli bafuzi era tetuyinza kubayita bakulembeze nze sirinaawo mukulembeze wano mu Uganda twalonda n'alayira gwe twalonda ayinza okuba teyalayira nakulayira tetumanyi oba tetunaakumanya oba naye mukulembeze twagala omuntu atuleko mu ntebe enkulu ey'eggwanga omuntu oyo atudde mu ntebe enkulu ey'eggwanga nga mupya soona aliko tutegeera oba naye mukulembeze tetunnamanya oba mukulembeze kubanga abaliwo tetunnafunayo mukulembeze taliiwo bano bafuzi bafugisa kyuma ate basibira mu bbwa kubanga omanyi omuntu gwe bayita omusibira mu bbwa yatalina kisawadde akwata akaguwa oba kagozi ngaako n'asiba mu bbwa mwennyini awakuluma kati basibira mu bbwa sawa musiba mu bbwa mwennyini mutulumya kanva byange nze musisibosa Geoffrey Munabusiro bwe nfanga banfunya omufutaluma kakati ku Muwawa Ntege Nalusiri Buganda ate nkwagadde onzijukizza Ntege Nalusiri Buganda Ntege Nalusiri Buganda yalamula abantu be n'emirembe ng'abalamula si kubafuga kati ne bagamba nti omusajja ono aleese emirembe mu butuufu buno ne bagamba nti ensi eradde ey'emirembe ku lwa Buganda nga bamwenyumirizaamu kati kabaka eyasembayo mu lusoolo Ntege Nalusiri Buganda mwe yabeerera owa 33 yali wa 36 oyo ye Bemba gwe mumanye ennyo Musota erya Cuucu liri okuba erya Cuucu kitiibwa era lyajja luvannyuma n'eri mu bali teryalimu kubanga Cuucu liva ku muddo tulina ekika ky'omuddo omwana soda gwe bayita Cuucu omwana soda oba wali olabye ku Cuucu wamulabako omutegeera bulungi nnyo omutegeera kati kwe kuva mukonzikonzi abatamanyi Cuucu omuddo ogwo oguvaako mukonzikonzi kubanga mukonzikonzi kyekimuli kya Cuucu wamma naabuuliranga ggwe kubanga mu butuufu ogyeyo ekinyusi kakati erinnya eryo lyava ku ogwo omuddo nga bw'olabye nti guliko gusiiwa guliko amajimbi omuntu tasobola kugwesiba so ng'edda abatabazi beesibanga emiddo emirala gyonna ne bakola emige ku mitwe gyabwe naye nga Cuucu tebamukwatako bamutya kale olw'okuba atiibwa ne kabaka bw'atyo wa buyinza wa kitiibwa w'amaanyi era atiika kale bamugeraganya ku muddo guli kyebava bamuyita Cuucu olusubi olusajja n'antasibwa muge mwabalyogera mulikomya mu kkubo temugamba bugambi mu Cuucu erinnya eyo pampu liba teriweddeeyo tugamba nti Cuucu olusubi olusajja n'antasibwa muge tujja kubasomesa mulimba nduve ku ntono era ye wa 36 kakati Bemba ono wa 36 akomekereza oluserwani olwa Ttonda bwalukomekereza tebyali byangu kubanga yamala kulwanyisibwa bamulwanyisa obukulembeze tebuvudde si bya leero bino ebyokuba nti omuntu ayagala kulemera mu buyinza bamale kumulwanyisa bamuggyemu entebe ewooma byadda Bemba evamu na nnyondo ebyo ebigombogombe ebyo bye bayiyiza otegede kati Bemba Musota
Kintu yamala kumulwanyisa n'avuunika omulembe gwe. Kintu n'atandikawo omulembe omupya oba kituyita kintu zi lineage mu luzungu. Lineage eyo gwetandika bajjukira baga omusajja ono mu butuufu kati n'ebika ke kaliko ogambye nti Obuganda n'ebika ebibadde buli kimu kiri bwakyo abigase wamu nga bwolaba Obuganda bwe muli nga bwolaba Obuganda oba Obuganda bwanku ekyo ne kibeeraawo ne baga naye emirembe gyaleeseewo gye Ssekabaka oli gwe nayogeddeko Buganda owasatu mu abameka kati ne batandika okulamusaganya nga bwemba mpita mu kkubo nga gwotudde wano ewuwo omwana soda nga ngamba yo waaye nkulengedde omwana soda ate nange nkulengedde mirembe nga naawonzira eradde nti eradde ate eyo nga naawonziramu nti mirembe ejantege nalusiri Buganda nga naawo ngamba nti ejantege nalusiri Buganda kati ekigambo kino Buganda eryali erinnya erya Kabaka oyo omututumufu era yali ow'emirembe ne bakisikiza ensi kintu gye yali asikidde nefuuka Buganda ate oyo yali n'abantu abasibye wamu ng'Obuganda nekibeeraawo kati n'abantu abaali bayitibwa abawawa oba abalasangeye oba abaggala awo munnange erinnya ne libavaako ne babatuuma Abaganda ne bafuna eryawamu erijjayo kiri Buganda abagirimu Baganda kati n'olwaleero tuli Baganda era tugirimu kati olwaleero Buganda kitegeeza ensi ey'emirembe olowooza lwaki abantu banaawuka eringa ezimu eggumba liri etuyita lina kyeyitize ne bajja bakola ebikolobero ku Buganda twaniriza weebale era n'Abaganda kitegeeza abantu ab'emirembe era abaaniriza eyo yennono gundi we yayimbira n'agamba simanyi n'ayimba ntyanze nenemo mwana w'embogo oyo nagamba buli ggwanga tubeera nalyo tukula nalyo tubonga nalyo yabijjaawo wennyini kubanga mwagala nnyo mukulu oyo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Bobi Wine sentamu erya sentamu saagala nirekeye kuba Wambogo muzukulu wa Kayira Gajule Emugulu Singo mwana mulenzi oyo alina amagezi era sinnalabayo mu bannabyabufuzi kino bannabyabufuzi abalala abaliyo bonna ze si munnabyabufuzi ze ndi wannono naye bannabyabufuzi abali eyo mwenna abandaba sinnalabayo munnabyabufuzi alina obwongo nga bw'okolezaako akabiriyitibwa oti kakirawo kubanga ayokyayo neba nayimuwaana byesije we yabeerangawo nti njogera kintu kirabika undi we yabeerangawo nti yoyo simwogerere we yabeerangawo nti yoyo simwogere n'agenda waliwo ne aja alagidde we yabeerawo ne mga yoyo kati Kyagula muli mwana mwane kati oli Katonda yamuleeta Katonda bw'akufujjako edduso etta kiba kiwedde kubanga kyekiriwo ate ekyakatuuka tekibula mutengeetero mazima Ssengule tudde ku Kabaka wewa Kabaka wa Buganda baida tosobola kujja mu Uganda obumu ku bwa Kabaka obuliwe established ate obuyimiridde entenda at least wadde bibigenda binyenyanyenyamu obubaka bwa Buganda buli somehow mbadde njagala somehow nze ngamba twandika jeewo mpulira ddala nga kasomehow kano kanuma anti omanyi lwaki ebiseezi nga kabeerawo mumaane mujja ne mutugamba tuze obwa Kabaka ku ntikko kireza babulina step gye buzzeemu emabega bano be babituleetera bano bakinaawuzi bano bakatalizi be babituleetera ebyo naye nga Obwakabaka bwali buladde bulungi ate naddala bakyeruppe kubanga n'obufuzi obwaleero obuliwo obuyimbye abantu endubaale obutuliisa akakanja nabwo bwajja lw'abakyeruppe abakyeruppe be babaleeta bano be mulaba bano ku lw'obufunda bw'obudde mbadde njagala otuzeeko emabega kuba ebyafaayo olabika ng'obimanyi mbimanyire ddala bulungi era ne bw'ŋŋamba nti bakabaka bonna okuva ku kintu oli yatandika nsobola obbakuwa nga siwumuzza tujja boogera Omuganda ow'edda ekitiibwa kye yali awa Kabaka n'Omuganda wa leero njagala obiteeke ku minzaani ekitiibwa ekya Kabaka kigulumivu nnyo era okubya ddala edda liri weebale kwogera nti edda ne leero kubanga obuzibu bwe tusanze ti abantu olwaleero ekitiibwa tebakimanyi ate tebakisomeseddwa tewaliwo bakisomesa abakisomesa abatutuukira muli batono abasajja nga bano tobola bamusaana kubeebaza ono mwana soda gwandaba olwaleero wandibadde omunoonya mangu nnyo omuteereko n'okumuteerako akakadde oba osobola kuteeka ku kakadde yita ku nnamba ezo omwana mumumpeere musaana kumuwa ku lwange bye mwandimpadde mu biwoono
kubanga afaayo n'anoonya abantu abovunanyizibwa ab'ensonga. Wano abantu olwairo bagenda na muyaga. Kyekiriko genda n'owulira Kabaka Mwanga mumumanyi. Muwoza Kabaka Mwanga mumumanyi mmwe era ate omwana oyo gwe bali mu kuwuuba oba teva mutukuba ennengere. Omwana oyo nafunye obubaka. Nina ne mukwano gwange twadde kyewuunyisa nti omubaka nabufunye. Naye ne mukwano gwange Solomon Kaweesa owa NTV. Twabaddeko ku program emu nga tukubaganya ensonga ku mwana. Omwana oyo nze nafunye obubaka naye ate ne mukulu Solomon Kaweesa yabufunye. Omwana oyo waliwo ekizibu kye mugenda okumuleetera mu aba social media. Mwana muto talina kyamanyi. Obwakabaka bwa Buganda bulina amaanyi gaabwo. Bulina empewo ze tuyita lukenge oba enkenge. Enkenge zino zikenga era zikengeera. Erinnya lye mumutuuma zito nnyo. Erinnya lye omwana oyo erinnya mutemumanyi. Mumuwazawaza omwana Mwanga Kabaka Mwanga. Temumanyi kizibu kye mugenda kumuleetera. Ssengule waliwo yagambyeko nti oba Ssekabaka Mwanga yalabye nga tumwerabidde nnyo n'asala wabbulukukire mwana n'azukuse eri. Tasobola kubbulukukira mu mwana oyo n'omulundi n'ogumu. Lwaki tasobola kubbulukukira mu mwana oyo? Simulangira. Simanyi na kumanya oba omwana oyo Muganda. Mwana Muganda yeddira nkima akabbiro babyenda. Ekyo nga tukitadde wali. Waliwo abalangira ab'emituba abavunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo mu Buganda. Mu mituba egy'enjawulo ne mu Bassekabaka ab'enjawulo. Kati oyo omwana ava mu mutuba ki? Ava mu Ssekabaka ki? Omanyi ki nga balonze? Tekisoboka. Empewo ez'abalangira tezimala geja baata zikiwa. Tezitemba bakopi. Nze nange ndi saava nzaali wabambejja naye empewo eyo omulangira tentemba kyolw'okuba ndi saava. Era ebuyisa mu mulangire wabaawo obubaka. Singa kyali nti Kabaka Mwanga yali yerabiddwa nga abadde ayagala kujjukirwa yandibadde afunayo omulangiro oba omumbejja gwayisaamu obubaka. Naye si mwana oyo. Omwana muto talina kyamanyi. Naye mbadde mmanyi nti erinnya Kabaka yayogera bwogezi mu bantu. Yayogera bwogezi. Litambula nsi eno yonna. Erinnya Kabaka Mwanga kati no kankubuulire kino. Erinnya Kabaka Mwanga teririna muntu gwe lyetaaga kulijjayo kulijjukiza abantu na kulitambuza. Erinnya Kabaka Mwanga lyeyogerera ng'ennaku z'omwezi 3 bulinga 3 omwezi ogw'omukaaga kiki kye tukuza. Naye wajjukirwa mu bubi nti yatugumbula abajulizi. Si bubi. Kiri ate ye ku lulwe kyali kitiibwa kubanga baali banyoomoola amaanyi ga Ssaabasajja. Era n'abalagako n'abazungu bennyini n'abalaga amaanyi. Lwaki ensi n'ensi beeyiwa ennamugongo bulinga 3 lwaki okulamaga ye oyo Kabaka Mwanga wonna abeera ajjukirwa. Kabaka Mwanga ye teetagana kujjukiza kubanga abantu bamumanyi. Kati nga mu ab'ennono fenga ab'ennono twagala okulabula. Omwana oyo bazadde be oba abamuvunaanyizibwako oba abamuli ku lusegere mwana mumukomeko mugenda kumuleetera ekizibu. Wakirituukawo temugamba nti tetwabagamba. Temutunenya kyab'ennono nabo tebaavaayo kutulabula. Kyekiri kyenga nti abantu bagenda na muliro kyekiriko babuukabuuka bali mu kubuuka bibanda nga nkofu. Naye bago boogerako abamulala kuba mu Luganda olulimi Oluganda Kabaka bw'aba yaseerera abeera Ssekabaka. Weebale nnyo. Nyono bamuyita. Naye kati bo bagamba Kabaka Mwanga. Tetulina jjukira mu lusa luno lwe tulimu Bassekabaka abayitibwa Mwanga bali aba. Mmwe abamulako mumanyi oyo eyayo ky'abajulizi. Bamanyi oyo Basamulekkere Kirevu Ntende. Yalina amanyi amalala. Yali Basamulekkere Kirevu Ntende kyava ku kirevu kye yalina ekyo. Kye kyamuyisa Kirevu Ntende. Era yennyini yali agala nnyo erinnya eryo. Kirevu Ntende Basamulekkere ng'amazzi banywa. Nnyina yali Abisaaji baagala ayaze. Yali yeddira Ngonge. Yali mukambwe. Naye Kabaka Mwanga alina ebimujjukiza bingi. Kati tulina Kabaka omulala yayitibwanga Mwanga wa 23 mu luse luno lwa Kintu. Bala kuva kwa 23 Kabaka ono aliko Ronald Mwera Mutebi ow'okubiri wa 36. Kati bodde mabegaawo ndozolaba Abassekabaka balala abali awo. Kale tulinayo Ssekabaka Mwanga owa 23 ne Mwanga owa 31 nga yoyo yennyini mutabani wa Muteesa Mukaabya wa Lugembe Saidi Muteesa ow'Olubereberye. Tuddeyo ku kitiibwa kya Ssaabasajja. Ku kitiibwa kya Ssaabasajja. Ekitiibwa kya Ssaabasajja ebikyawula bingi okugeza olulimi olumwogerwako luba lwa njawulo. Era njagala tusomesa abantu bano. Ebintu ebyo bingi nnyo bigazi bwe tuba nga tugambye kubigaziyaamu nga tukwata kimu ku kimu. Tugenda kusooka ne
olulimi olumwogerwako okugeza Kabaka tafa. Yes, aseerera. Webale nnyo tusobola okugamba nti aseeredde, tusobola okugamba nti enjuba yeekiise mu kire ate okukisa omukono. Okukisa omukono webale nnyo tusobola okugamba nti ekyoto gombolola kizikidde era ge gamu ku mawulire ge tukozesa n'ekirala. Omala gaveeri nti Kabaka afudde. Nakima okukola era bw'okola ogenda wenyini kwereetera obuzibu. Kabaka alina olulimi olw'enjawulo olumukozesebwako. Bano abamu babyogererako baba tebamanyi. Ennaku ezo baalinga batambuza ebitambitambi ebitalinaako na mituna magulu. Kabaka mulwadde. Kabaka talwala. Abamu ne bagamba yafa baamukweka. Ndowooza olaba empuunyuunye zoogerwako eziramu ssaawaggale. Naye yali abuze nnyo ebiseera ebyo. Yali abuze naye ffe abantu si ffe abalina okwogera ng'abuze oba okuvaayo. Waliwo omusajja omu gwe mmanyi eyo busukka mizibe eyo yasinziira oba yeggayira mu kaluumu ke musajja wattu omusomesa amutadde ticca ng'omusomesa da ticca asomesa biki ebyo lwalidde ne lwatalidde musajja wattu ne yeebakira oba amazzi oba n'abeeraawo omusajja wattu Ssengule oli musomesa talina byasomesa talina byasomesa si diversion nze ndi ku original ate nze olyoka nga nonnoonya nondeeta bamuyita wakigula luggi. Ekitukola obubi kyekyo kye nakugambye nti mwabanoonya abantu ab'amakulu ennyo era ab'ensonga muli batono. Kati nekirekawo gap oba nekiwa ekyanya ow'amali bukyawe ennoga abantu bano be nandiyise abakotogeza abaseddekezi abantu be nandiyise bannamugwengu okuyisaawo ebyabwe. Kuba yatugamba yavaayo n'ateekawo embeera na pressurizinga bekikwatako ye yagamba Katikkiro era ne bamuforcinga Kabaka ne bamugjayo ng'ali eri ttaki gy'asinziira amaanyi g'abantu lemu postinga free our king eri ettaki gy'asinziira gyali gye yava n'ajja kale lwaki teyamujjanja era mbu bagenda omugjayo ng'endabika gyalimu si nnungi. Alina omusawo we ow'ensonga, alina abambejja n'abalangira abamuli okumpi. Yenyini ayogera tamutuukanga nako wadde okumukwatako ne mu ngalo naye alaga nti alumirirwa nnyo okusinga Nnabagereka abeera naye wali. Ebifaananyi ebyayita ku mutimbagano wabirabako? Nalinga mbiraba era nga nvaayo ku mikutu egy'enjawulo gye ntuukako ne mbaga nti bannange kino kiweebuula ffe ng'Abaganda kikyamu kye mukola naye nga olw'okuba balika amaanyi g'ebintu. Jjukira tulina olugero lugamba ti enkejje enfu ekira ennamu okutambula. Lwaki enkejje enfu ekira ennamu okutambula? Enfu ebeera yavuddeyo mu mazzi kati bagitambuza ne bagitwala ennamuŋŋoona Lugala yiiyo abazitunda nga naye yavudde ku mwalo eruubu mu mawokota so nga ennamu ebeera mu mazzi awo tevaawo. Kati ebintu eby'amakulu tebitambula nnyo naye ebintu ebyo bamale bagambe wuno yeeyambudde. Kati waliwo omuwala gwenda baawo mukazi wattu oba yaani tambula ku media kubanga yalaga obwerere bwe bye bitambula ebyo. Kati bawulira bino omusajja mbu musomesa naye nga byayogera bikuba Buganda ebyo abalabe ba Buganda bagenda kubikozesa nnyo. Era oyo omusajja omulaba tayagala Buganda be balabe ba Buganda abasooka oyo tukoleredde Buganda tuwandiise ebitabo. Oyo bitabo myeka bye yakawandika ku lwa Buganda ebirambika ennono bwaba musomesa bwabanga teyenoonyeza bibye azimbye bu YouTube mujje musubscribe binga n'abamukwatirako tebamanyi bambi baba tebamanyi abamu bakola ebintu bino lwa butamanya. Naali n'abantu simanyi oba n'abaddawa bakuba ate kukuba kutya ogenda ku bangamba soda kyatayogerwako kuba waliwo n'omukadde wamba mutayeekolera waliwo otalo bayagendamuko wano balumba yekola ne bamugamba oyo gw'okutte ize tica. Nedda taata nze ate sijja kuganya bantu boonoona kitiibwa kya buwangwa kyaffe n'ennono oba ekitiibwa ekya Buganda eno n'obuwangwa bwayo kwegamba bagendenga kwegamba muli bagenda basojjolima ng'ensege erwadde lw'ekiika ntayi nga wendi nga nina ekituufu kye nsobola okulaga abantu ngenda kulaga ekitiibwa kya Buganda nkulaga nti olulimi lwe bakozesa nalwo si lutuufu. Okugeza kati gwe muyita ticca wammwe gwe sijja kuteekamu kubanga gw'owulira biwulire naye kyekwagalako gw'oli munnamawulire atuuka n'owulira enjuyi zombi ate n'obalaga ekituufu. Kati olwaleero ngenda balaga ekituufu oyo ticca wammwe emirundi mingi mbadde nga muwulira mwabatulaba agamba Musaasajja mulwadde Kabaka talwala. Eyo y'ensobi esooka tetukikozesa. Owulikika otya ng'ogamba nti Ssaabasajja yalwadde oba gwayogerako Kabaka wabwabwe mulala weeyo Munyarwanda tetumanyi naye owaffe talwala addugala mu lulimi oluteregga. Yogera mu lulimi oluteregga tutegeere. Tamanyi Luganda asomesa Luganda asomesa ki oba bya bufuzi. Nze kyasomesa kiki kyasomesa kyannema okutegeera kiki bwabanga talina bibye byayisaawo. Kabaka talwala addugala tukuyita kuddugala. Kabaka tanyiiga akalala tugamba nti akaladde
nino owulira n'omukopi nakunkunyedda musajja wattu nga ali awo enseebeezi nkaladde okalala ngaani Kabaka yekka akalala okalala nga kiggula luggi mwana twala eri ebiggula luggi Kabaka ennaku zino baida inava nange neŋŋamba nti tulaga wakituleka wangaffe abenyumirizwa mu Buganda nga Kabaka afuuse kiba kityoboola kitiibwa kyaffe ffeffe nyini tweweebudde tweyenjebudde twejeegudde ngeri yannabyegyegula ng'enswa ate natuuka waggulu ng'embuga esuula waliwo n'omukulu yavaayo n'amukuba mu mbuga simanyi wamuwulizaako emabegaawo okukuba Ssaabasajja mu mbuga ati be bakozesebwa gavumenti eno eyaba abalumbaganyi abalabbayi mukwano gwange bamuyita Malema abiri ssaawa zakati ali mu komere eyo bakozesebwa kati owulira mabirizi ate mabirizi nti ate kukuba Ssaabasajja mu mbuga byebiki ebyo wamma Kabaka tazina asamba ndege Kabaka bwe tuba tumwogerako nga katugeze abadde ali ku mukolo asanyuse taseka abuuya kuyita okubuuya Kabaka taseka abuuya Kabaka wa Buganda tawasa akuba nkanamu era enkanamu ya Kabaka wa Ronald Mwenda Mutebi okubiri yagikuba mu 1999 Sylvia Najinda oyo ow'omusu ate no Semakookiro n'avaawa Semakookiro wansenene kati kyebayita batya mu lulimi Oluganda maama wa Semakookiro wansenene kyebayita batya mu lulimi Oluganda kwegaza okwo kwebonnaanya Kabaka n'ekira takwana yeebonnaanya oba yeeroboza nali manya asima busimu Kabaka ye nannyini nsi eno ensi ya Kabaka era tobola tumuyita nnyini si Katonda Katonda bw'atonda kati kankubulye kino Katonda bw'atonda n'aleeta Kabaka kitegeeza omuntu abaka obubaka okuva ewa Katonda kitegeeza nti Kabaka yatondebwa n'ateekebwa ku nsi kuno n'agikwasa Kabaka kyeva muyita kisiikirize kya Katonda ontegedde era kati wano nkubyewo kono engalo kubanga omwana Sodoro mwagala nnyo kubanga angwa mangu mu buufu yensonga lwaki Kabaka waffe tumuyita ekisiikirize kya Katonda nti Katonda watali ye yaliwo era obubaka bwa Katonda bwonna yabubaka kyetaba tumuyita Kabaka kubanga abaka obubaka okuva ewa Katonda ate n'abutuusa mu bantu be Museboza nze ngamba obunafu oba buli ku bakulembeze b'enno naddala abantu abali waggulu abatafuddeyo okusomesa mu gigi muto engeri gye tulina okukwatamu ekitibwa kya Kabaka n'okkiriramu kuba ne boolaba tugeze emitimbagano egironga gya Bwakabaka era ensonga ezo tebazoogerako ekireese ekyo ndowooleza ddala nti mu butuufu obunafu weebuli bakama baffe nabo tebatuukiridde ate nga omulungi tabulako kamogo ennyindo y'embwa tekala bakama baffe batutwala olwaleero ennono bagigayaaliriddemu ekyo kyo nange nkuwagira ennono eddiriddemu kubanga sijja kweyogerako nga nze kubanga nze nkola nga nze omuvubuka eyavaayo nenga nti ku lwa Buganda nja kusomesa abantu n'ebitabo bibino nja kubiwandiika ku lwa Buganda nga nze mu maanyi gange genina amatono naye gavumenti yaffe emwekyo nja kuginenya tetukwatirako Emmengo tetukwatirako emikutu egiriwo emitimbagano egiriwo n'emikutu emigatta abantu egiriwo gyonna n'empuliziganya ngamba bagiriko baana baabwe bwebanga Buganda batekangawo abantu abasomesa Buganda n'abo abaweereza Buganda nga bagoberera omuntu amanyi kikyamanyi ku Buganda olwaliro tekikyaliwo olwaliro bafa ono mwana wange yasoma nnyo naye abasoma ennyo ate ennono tebagimanyi ate kyewunyisa leero kali tuddeyo ku mabega ky'ogamba ekya Kabaka Mwanga leero lwennyini wetukoze shene abadde ku BBS telefine eyaffe just imagine ako kokka naye ng'era atwaliddwayo nga Kabaka kati nabo mwata kati ate mwaba BBS nammwe ne mukkiriza ne mukyaza mwana oyo mu mbuga enkulu ey'Obwakabaka naye nga olwaleero omwana oyo nga naye kye bakola kikyamu si kituufu omuntu atali mulangira okujjako ng'omwana oyo mulangira omusobola okunkakasa nti
ayinza okubanga ddala wamma empewo omwana yeddira nkima yakingamba kuba nange nanyumyako naye era namuna mukwano gwange yangamba yeddira bayerulinda ndowooza okiraba kakati kibakola kyekikyamu naye mu butamanya ate bw'olaba nga muzibe yakulembedde yakulembedde kitegeeza abavaako emabega mugenda kugwa mu kinnya yensonga lwaki Buganda bagenda kugikuba ekigo kiri kye bayita vo omwange mukisuubira nammwe mukiraba tukisuubira naye nga ffe abalina kye tumanyire kye tusobola okutereeza gye tuli kati nze goloza bayinza okumpita nze nti oyo omwana alina kyamanyi ajja asomese bakyaza biribi Kabaka Mwanga kubanga balabye babuuka na muliro tebafa ku bintu bituufu what is that kiki Kabaka Mwanga kati ekyo kiki naye bayiddawo omwana si yeyeetuma erinnya eryo just yeyakotinga yeyakotinga omwana simulinaako buzibu kubanga bwe nabadde ntandika nakugambye nti omwana oyo ekisooka muto talina kyamanyi abantu abakulu abamanyi ennono mumuluŋŋamye mumuwonye ekizibu kyayolekedde kubanga kuno kulabula fitulabudde waliwo olugero olugamba munnange ti nze ndi magoma ngavugira amabaka bw'owulira bino n'obibuusa amaaso ekiba kigenda okuddako munnange gwono muguluboza olw'obufunda bw'obudde nti obukadde tukyali ku kitiibwa kya Kabaka ekitiibwa kya Kabaka kikyeyongerayo ebirabo ebimuweebwa by'obimanyi tubiyita amakula weebale nnyo ate oluwalo baba bategeeza ati oluwalo kino ekigambo tekyakozesebwanga naye kigunjiddwawo bugunjibwa okwawula enkola ey'amagombolola oba obukulembeze obulala obutonotono mu Buganda bwe buyinza okuyita okukwatirako obwakabaka bwa Buganda bagamba nti egombolola ya Mutuba gumu Masuuliita ereese oluwalo egombolola ya Mituba esatu Namayumba ereese oluwalo bo bakiteekawo bwe batyo naye ng'oluwalo mu Luganda kyo nga kyo kitegeeza ekiseera omuntu mwalina okukolera ekintu nga ye yavunaanyizibwa nga bono ogamba nti ekisanja ekisanja ekyokufumba mu kiyungu ani akirimu oluwalo lwani kati nkugeraageranyizaawo nti bikufaanaganamu awo gali gaba makula ate ye Kabaka byawa abantu be biyitibwa enteegi singa Kabaka olwaleero asiima omwana Soda naga nti emirimu gy'okolera Buganda tugenda kukuwa ekyapa ky'ettaka ebirabo eby'engeri eyo tubiyita enteegi kaakati Kabaka kojjaawe tumuyita Ssaabaganzi Tabakojja tagama kojja ate maama tumuyita Namasole ate n'alinnya kijjiramuwa n'alinnya ye Lubuga ekigambo Lubuga ndoza kyo kitegeera nti tuba tusaako katugeze omusika tuteekako n'omukyalo omulala nga ye Lubuga we naye ye Kabaka omukyalo gwe bamuteerako omumbejja gwe bamuteerako omumbejja oyo aba Lubuga naye Lubuga oyo tumuyita n'alinnya kino kyatandikibwawo ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa Walugembe Mukaya Muteesa asooka kubanga lumu waliwo omumbejja mwannyina bamuyita Nkinzi mwannyina oyo yajja embuga nga bali mu kulya n'amugamba mwannyina jangu otuule tulye n'amugamba ate nsanze mulya omanyi Kabaka talya aba mu bibbo ayikona kukankagatteko Kabaka talya aba mu bibbo n'agamba omumbejja yeso n'alinnya mu bibbo weewaava erinnya n'alinnya ennono yaakyo aba Namasole maama ye maama abeera Namasole ate Lubuga we n'alinnya kojjaawe Ssaabaganzi waliyo ne bakojja abalala mu bitiibwa nga we biddiringana nga Masimbi Nkoobe Namutula n'abalala bangi naye Ssaabaganzi yeew'oku ntikko kati ate jjajja Naabagereka yaayitayo era babuko sikitegedde bulungi kyobuuza jjajja omukyala Kabaka gy'awasa ye ekyo be bakiraba te kyekikolwa ki tebakyatuukiriza ng'omukopi gw'obeera n'obuko newankubadde ensonga y'obuko yatandikibwawo yali Kabaka Mulondo yalaba nazaala we n'ayagala okumwegomba kale ekyatandikidde ekyobuko empisa y'okudduka okwo yatandikira ku Mulondo Kabaka oyo wa mwenda mu lusiru n'olupimu lwa Kintu naye nga Kabaka alina Kalyomu libeera fumbiro lya Kabaka
kali omu asooka ne kali omu owokubiri. Alina kabuyonjo we bagiyita kalya kokka. Kalya kokka. Era ab'omusubi bagivunaanyizibwako. Kaakati Kabaka wa Buganda alina engoma emuvugirwa nga yo yanjawulo eyitibwa mujaguzo. Ate tagikuba. Kabaka bw'omulaba nga ali ku ngoma yonna yonna ng'akutte eminyolo bw'ati. Togamba nti kati nga mwe bannamawulire. Togamba nti omutanda yabadde akuba mujaguzo. Alamusa. Kuyita kulamusa taata. Alamusa takuba mujaguzo, alamusa namuse. Entebe y'obwakabaka, olaba yo Kabaka entebe gy'abeeramu. Tetugamba nti nno Kabaka we yatuulira ku Namulondo. Tugamba nti we yalinnyira ku Namulondo. Alinnyako nninnye. Kabaka Namulondo alinnyako nninnye. Tagituulako. Yebirinnya. Naye okuba nti nno ye musukkulumu. Tagituulako alinnyako nninnye nti ennaku z'omwezi 25 Novemba 1939. Edward Captain Frederick David Williams Luwangula Mutebi Muteesa owokubiri yalinnya ku Namulondo y'abajjajjaabe. Captain mbadde sirimanyi. Ekyo kitiibwa kye yali Captain Mulamba. Yali Captain Mulamba. Eno ngoma tudde ku ngoma mujaguzo eno katini. Biki ebyenjawulo ebiri ku ngoma eyo? Ekyenjawulo ekisooka nayo yennyini tugitwalanga Kabaka. Era bwebe katugeze efunye obuzibu ne yatikiraawo. Tegamba nti engoma yatise bannange tufudde. Ogamba nti mujaguzo yeetuze. Mujaguzo yeetuze. Bwe yatikiraawo. Ate mujaguzo n'emale yeetuga. Obuganda buba tebuteredde wabaawo ekikyamu. Era wabaawo mikolo egijja okukolebwa yankiso. Sisobola kugyogera wano naye yankiso giteekwa okukolebwa ku lwa Buganda okugitereeza n'okugitebenkeza. Kubanga kabonero akatubagulizaako. Kyova olaba evuga mu biseera nga waliwo oba omulangira afudde aba aseeredde, kuba omulangira tetugamba nti afudde tugamba aseeredde, waba omulangira aseeredde n'omumbejja naddala nga baana ba ngoma mujaguzo ebavugira. Ne mu kuseera kwennyini okwa Kabaka era mujaguzo evuga yokka kuba mujaguzo erimu engoma nnyingi ate buli ngoma erina agivunaanyizibwako okugikuba. Mujaguzo mulimu ensajja mulimu n'enkazi. Ngoma ensajja bagiyita kawulugumo, enkazi tugiyita namanyonyi. Ina n'endala engala gye bayita ttimba. Naye engoma nnyingi mu mujaguzo zisukka ne mu 10. Yogamba topic eno tunaagimala. Tesobola kuggwayo. Kuba kati olaba mujaguzo eno Kabaka gyaleeze juzi wano mu mwaka gwa 2011. Buganda bumu. Eyo mujaguzo eriko naye ebika ebigivunaanyizibwako 3 biramba. Era buli kika n'obuvunaanyizibwa bwakyo ku ngoma eyo. Ekinyomo, embogo, kika kye ekirala awo. Embogo, ekinyomo, nkusu. Nibavunaanyizibwa. Mbadde nkusaba leero tukome wano mu bulumi obw'ekitalo. Naye ekitiibwa kya Kabaka tekiweddeeyo. Mbadde njagala abe tugende maaso kyongere ogenda kikanga mekaawo. Kawe kasaala yogera. Tujja kyongerezaako kaso obudde. Tujja funa engeri gye twekwasaganya. Tewali buzibu. Ojja genda okootinge nze wendi. Akasigadde ojja katuwa. Nze wendi nnyo. Mbadde nkusaba obasiibule. Nga sinnabasiibula. Ekitabo kino basewo ne bannyabo. Mwali mwemulugunya nti kino kya miwendo mingi gino 10,000 olulasange kati kwe kuvaayo nga nkyalina mugole ku bwa Ssengule nemba wandiikira ekitabo kino kisaamusaamu 2.2 ng'okyefunira 2.2 ate ziri mu akantu ozikwata n'okigula n'omanya nti buno obugagga bwansi bw'otadde ewaka n'abaana bo bategeere tufeeyo ku nnono tugyagale n'abaana tubaagazise. Oyinza okuyita ku lukomo eri 078 599 343 kanjiddemu eri 078 599 343. Bano bannaffe abali ebweru oteekako akabonero akagatta plus 256 781 599 343 nga tubeera butoola malusu nadde okoli ngeri kwatanye nga jjembe lya nkoko ku kugulu. Era nga bwe bansabye okusiibula njagala okwebaza omwana Soda olw'okufaayo ennyo ku nnonoyo n'okwagala olulimi n'obuwangwa mpazi ne Expo TV. Management yonna ya Expo TV njebaza. Muganda wange oli olugaviye Mukiibi. Mukulu Mukiibi nkwebazizza ate kuno nkutumidde mugire enjawulo taata. Webale nnyo naawe okwagala obuwangwa bwo. Oyo gw'olaba ali mu bimu ku bika bye tulina wano binnansangwa.
era mukwate nga akalira takuddukako kubanga ali mu biko ebigundi butagambwa nako bakansangwawo bakawo kadda mwenye n'atagambwa kabinga kuwerigena mufumbiro taata tukusaamu ekitiibwa tukutumiddeko agundegunde Ssaabasajja awangala omwana wa Muteesa tusiibule bewa bakadde baffe akatabo kakano osobola enamba zaffe osobola okutukubira aba export osobola connectinga ku mukulu Bossa n'okafuna kyerabidde ku Facebook osobola ogenda n'omufuna mu Nabusiro Bossa Ssengule Facebook page olasange ye TikTok gyali mu Nabusiro 1993 YouTube Ssengule 2022 #olasange ye tu so mwabagala ebyobuwangwa n'ennono eno program ginywerereko gisharing ne ku munno kubono yetu amfunanga kiraba ajja kuba atusomesa bambi atwanguyira ate naffe ntumwanguyira ensonga nisitambula malidadi sana mbadde omwana soda abe yakwata ekifaananyira n'akitematema n'akikuleetera nga kya mulembe nnyo mukama abatukuumire. Export TV to the world.